lwaki Daniela buli mwaka avaayo ne posti ezirajana nga bwe bamutulugunya nenga yayina period yayina ebbanga otugamba ebintu ebyo myaka 2 egiyise because Camille ne Daniela si bakeefuna ekitone ennyo baleka ng'ojjeko gino ejja cohabiting courtship biki balabika nga jonna oba ogigasse bali mu myaka 2 lwaki ebintu ebyo byonna teyabitugamba before naye byonna ebyabaawo wakati wa tiimu Daniela Mayanja ne Dr. Jose Chameleon tusobola okulowooza nti bafunamu obutakkaanya naye buli mwaka Daniela buli wanajjanga n'atugamba bantulugunya Chameleon yakola bw'ati yalinga nsambazamba anywa omwenge biki ebyo tebigenda koma akola atya kyalina okukola okutulugunyizibwa wabanga yasooka n'asirika kubanga tebamutulugunyizza jjo ezo posti zaakola leero ziseka emyaka 10 kubanga mufega amazima badde mulwadde ebbanga bamukozeko operation zonna ezisoboka ne bamusala emisuwa ne bagigatta ne bamugjamu ebyenda ne babi eno voice note bagimpa mu January n'amawulire bannayuganda temutudde Hamphrey bamukomezzaawo Uganda ali bubi owulidde abadde abeera wano Pererika emewabeera okumpi naffe Hamphrey mulwadde ddala ali Uganda waliwo emikolo egimu abantu balina okubalaba obulabi naye nga si kubalaba everywhere kati kino ekyalabikidde ekigo mu maka ga Hamphrey nga maama ati chaya amunywera ku kamera emmere agirira ku kamera akabira ku kamera amaziga gasangulira ku kamera okitegeera ekyo si kirungi bandi badde bagamba bamawulire banaye tubegayiridde mutuweemuko ka privacy akamala nini bakamiliyoni ne basirika obusirisi nga baswaze mukolo bakuswaza newankubadde kala Hamphrey babadde tebamwagala kituufu babadde tebamwagala your family babadde tebamwagala naye ate artist temusobola kukkiriza bannamawulire we mutyo kuweebula mukolo gwa muganda wammwe ogusembayo okamera n'atambula paka mu kisenge n'ebibuuzo yadde bibuuzibwa abafiibwa naye nabe amawulire oba wa TV ki ngagamba maama owulira otya olw'okufa kwa mutabani wo kati ozzaako ki ono ye mwana we abadde asembayo abadde waakumeka okitegeera ye mwana we abadde asooka abadde waakumeka okitegeera kakati kijja kityanga bamayanja family abaana bo bonna be wazaala bayimbi uno nga se muyimbi lwaki wano ku Segbi Consults Tours and Travel company registered by Uganda tukola ku nsonga nyingi nnyo esooka tukola ku tickets tukwogera ku tickets ez'ennyonyi we are already IATA upgraded tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda for example abagala okugenda China abagala okugenda Canada abagala okugenda UK byonna tubikolako tukola ku bantu abagala okugenda Canada tukola ku bantu abagala visa za America tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris that is domestic safaris and international safaris domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda ng'abagala okugenda ku Action Falls abagala okugenda ku Bwindi Infantry Level newala yonna tubikolako then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai tusobola okubatwalako Bangkok tusobola okubatwalako e China newala wangi nnyo tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya z'ensonga ezo zikwasaganya Segbi Consults abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76 tulina ne Airtel 0701 28 19 76 then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segbiconsults.com. Thank you very much. Gumaga tugende dabikantya mwendya nti okuba mumbamu dabikantya sebo sagala muntu atali nyanyini channel seba nsinga okulabika obulungi nze ndi munaku bakyaza bukyazi kati siina nnyo kyobunaku sikitono omu muli bwavu temuli bulungi tuyanti tujja gaggawo tujja kukola sente kale tukwaniriza ku celebrity track extra UG ogamba oti omulungi atulaba kansulenti oli bulungi bitambula bitya ne Uganda bitambula mpola akakuba kakedde okubanga katonya mwawo
simanye basobola kusaidiza salaamu eyo kibadde kitya ebadde etonya etonya bupale na buleega tutambula mpola mpola ku lunaku olwali naleetera tukomyewo ne muganda wange Sula Flexible yiga Sula ate gwe matovu ezireeta mobile amanya gajja ku mobile money gebayita yiga Sula kato ate ndi mulongo gaziya bulungi ekifaananyi bamulabe ng'ayogera ssebo ate obadde oti eri ebadde eki egola basula esimu y'amaaso ago ana iphone terego W3 waliwo ate empya bazita iphone ogenda okumutaasa nonga njagala original byevaamu abo bateekamu amanda gana aga radio buno bwando bulu triple A abaana bali ku mutaasa awo nga njagala iphone omugamba bambala biniigina ne bambala socks n'ebikanzu aliko akazimba kukajjudde abafere salamu aleikum salamu ziringa salamu mu kazimbe ka mutaasa abafere bambala biniigina ne bateekamu socks n'ebikanzu salamu aleikum salamu alhamdulillah naye nga alhamdulillah teri kwala oteekako essimu ng'aguza iphone oba ogitandike leeta Samsung mumakati awo nereeta Tekino nereeta Tereko Aitero nereeta genda otandika okuteekako ng'ereeta Oppo so kwegamba biri ku Salama Road mutaasa byebyo naye nga tubandiza olunaku olwaleero nsooka empisewo kalamu ka mukama wange kano ali mu Dubai Brianna Events akutegekedde ekinyanyanya live in Dubai akuletera Suna Ben mbazira Tony ng'ennaku z'omwezi 14 13 naku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna gaziya sebo n'omukulu bamulabiremu ono njagala naye bamulabe tubajja mutwalako Dubai nga mutegedde ng'ennaku z'omwezi 13 ku Matrix African Bar ng'ennaku z'omwezi 13 mu Dubai Suna Ben ekinyanyanya mujja kiwulira okuyingira ddira mu 10 ate njaga kubuulira ono promoter Brianna Events y'omu kati kwa promoter abaliko Dubai abaliko Dubai ate nga bali serious bategedde endongo y'ewaka oba abaana bakuye ekinyanya wano basuna Ben ate bakitutte kati mu ekinyanya kiri international baliko South Africa abalabako kati bagenda Dubai abadde Egypt kati bagenda Dubai Brianna Events mutegesa ategese ndowooza promoter abalala Dubai musooke mbiwummule Brianna Events agira batwalamuko okuyingira ddira mu 10 reservations osobola okuba ku namba z'essimu 056 707 3843 reservations oba ofuna bulungi nnyo Matrix African Hotel Club Matrix African Club eri mu Deira awo ku Sun and Sand Plaza Hotel Deira behind KFC Banias ngo imabega Banias awo KFC awo ati eyo manyiyo nnyo wagenda Dubai nzijo ndera nnyo Dubai eyo nina ino omuzigo ssebo era Brianna Events yangambye oguddako omulundi guni yalinga atero okutwala Ashiri Travel Ashi tours and travel oyo sister wange just try tukwasaganya business za travels endala kati ate promoting atono yaliko Brianna Events mupya nnyo naye ate ekintu azakikwasiza maanyi nnyo ndowooza nawe yogera nti Brianna Events yaliko kabaka yaliko bamuyita beene kisoboka kyala mulungi kakati onakola tulina Sula Flexible ine ensonga nyizi tugenda okwogerako twongera okusaasira family ya Mayanja era di Mayanja okuvirwako firstborn omwana omukulu mu Hamphrey Mayanja omanyi family ya Mayanja ine ekintu ekyenjawulo muzeyi kyaddayogerako nti yasooka n'afiirwa lastborn kati yafiiriddwa yasooka n'afiirwa firstborn lastborn AK47 omuggalanda yasooka okufa kati yafiiriddwa mu Bulanda firstborn kati kitegeeza nti kati yasigaza mbiriizi kati yali addirira AK47 awo kiba kitegeeza ki wakati bagenda nedda bannaye nedda kimbadde ngesi nedda bannange nenga kibinyo twongera okusaasira family eyo era mu kooli erimu eryo Sula Flexible kimanyi oli mukwano gwa Chameleon si nnyo mwagala nnyo ng'omuyimbi omwagala ng'omuyimbi naye tetuli ba mikwano twatunuulidde ensonga butuvaawo tujja kuba tunyiri ate Kenzo tukumewa ne Nyamutooro kuba nererazzemu namupositinga okakasa laavu ebatta
enzala kali mulavu simula nga postinga wati omukazi bwa ko eriyo nga tuvuddeyo eyo twalabye mulamu w'omugenzi Daniela team enaku zinajja awanda obusagwa okutuusa ndowooza wabaddeyo omuntu omu ya postize n'agamba nti page baagi hacking ya posting ne tugamba haka amanyi ebyama by'omu nyumba aye nayitaba mwangu posti yasembyeyo yabadde ku domestic violence nga Daniela agamba nti lwali lunaku lumu nasooka ngisome wano nga bwengiza mu Uganda sula flexible yali lubuto lwa nnaku lwa weeks 23 ezo weeks ziba mekezo kuba mwezi ziba myezi ng'emeka myezi nga weeks 23 myezi nga 5 I was only 23 weeks pregnant that brutal night okyo kyali kyaki kyali kyakuka kutulugunyizibwa my whole body ombiri gwange gwonna tutuze mu Luganda byonna lumukati ombiri gwange gwonna kale obuiza mu bufunze yali lubuto lwa weeks 2 mwezi myezi ng'emeka myezi ng'etaano ekiro ekyali ekizibu nnyo ekyokutulugunyizibwa yatulugunyizibwa okutuusa olubuto bwe lwavaamu era byonna byesigama nti tewali mulala babamutulugunyiza abeera ababbaawe olubuto ne luvaamu abangi kibadde tebamanyi era ku posti eri ku Instagram yalaga entaana ng'abaana be abakulembeddwa mukulu waabwe Abamakasi Mayanja bali ku ntaana y'omwana omuto nga balinga abaze okumujjukira yagamba ekiro kyali kizibu nnyo entaana eyo nalabye nga si yeekalangaalo entaana eno mwana bamuziika wa father lwaki fokati yawe ye talking point nze ku binawuliddeko biri just simpulidde nabiwulire buulizi nti olubuto lwavaamu mama wa Kamiri yagamba nti omwana oyo tebajja muziika kalangaalo bano nyo bakola kye bamuziika ko father omuzukulu wange muleete eno poze father naye yafa father yafa na ni bamuziika byonna kubifunzaamu ebbanga lyonna zayogera ku domestic violence okutulugunyizibwa kwabaddemu ebbanga lyabadde mu bufumbo bwonna okuva eri omwami atambuze olubuto lwe lwali olukulu ku Abamakasi kati awo simanyi kuba kati amazima gali nti wabanga bamutulugunya kitegeeza nti olubuto lwe yasookera ddala okufuna nga tanaba kulwa Abamakasi terwali lwa kamiliyoni ko senga lwali lwa kamiliyoni omwana tebandi muzise ku bukojja bandi muzise kalangaalo esingo waba kamiliyoni gye tugenda okuziika amufulencha wagana amalalo sigesi ago sigesinga eri singo waliyo kayuki kayuki terina nyumba mpoze kati bazimbayo n'emyaka 10 egiyise in fact mwenda kitundu wetwazikirayo Amatoni Mayanja AK47 twali tusawa na busayi w'okuyita tewaliyo na nyumba waliyo just kifulukwa bateekayo nyumba y'ekijja sisuubira jeri mukama mulungi wabanga bagizimbayo kati sula flexible temanyi no siye post yo Daniela jasoso akyaleeta nga ayogera ku nsonga zino ez'okuba nti abadde atunguzibwa mu maka ate nga avumiriranye ekigambo domestic violence ekyo tukiwulira nnyo mu maka g'abafumbo okulwanagana omwami akubye omukyala amutuusizzaako obulabe kitegeeza kisula flexible ekisookera ddala kyannaku okuba nti omukyala omukuba divorce tulina kuba abakyala abo mbirizi zaffe okitegeera tulina kubalabirira tulina kuba budaabuda na kubakuumira mu mukwano era olaba ng'omusajja yenna avuddeyo nabeera proud of okuba omukazi oyo tabeera musajja ebeera ŋŋaŋa ebeera ŋŋaŋa oba kiwulenge ekyokubiri sagaza olubuto olwo kyesitategedde bulungi wekibanga nze nkirowooza nga bwe kiri because tatubulidde nti we yali akamala okuzaala Abamakasi n'afuna olubuto olulala olwo ne lukola ki lwe bajjamu ne wekibanga we yali yakamufuna olubuto lyasooka okufuna nga tanaba kuzaala Abamakasi okitegeera kiba kitegeeza nti olubuto luno kamiliyoni yali alubuusabuusa
Sirwange kuba Kamiliyoni oyo Kamiliyoni ayogera nnyo ne maama we era bamukwano nnyo mama wankizo nnyo mu bufumbo bwa Kamiliyoni mu baana abo in fact baana bonna taata nno ye taata ye tebamufaako nnyo naye abaana abo ku maama waabwe bafiirawo era sirowoozaako lunaku lwonna Palaso wakeera ku makya ne luziba nga takubidde maama process maama waabwe naye omwezi gusobola okuyita oba ebiri oba esatu nga tawuliza muzeeyi Gerald Mayanja but for mama it's a daily routine mama wavayo n'akeera ku makya n'agamba nti omwana oyo talina kuzikibwa ku bijja bya bajjajjaabe oba olubuto kitegeeza nti Kamiliyoni yagenda n'agamba maama we nti no olubuto si lwange n'ekyamukubisa omukazi ng'ali mu 41 weeks that is gibera emyezi ng'ena 23 weeks okitegeera gibera emyezi ng'ena omwana aba atonze omwana oyo guba tegukyali musaayi kiba tekikyali kisaayi ezo 23 weeks omwana aba ataddeko n'obugalo parts ezisinga ziba zitonze oyo omwana aba akkirizibwa okukola ki okuziikibwa ne kati mama akeera ku makya n'agamba ati temujja muziika singo kalangaalo ku bijja byabajjajjaabe ekyo nno kiba kitegeeza ti n'omwana bali babuusabuusa nti si wa Mayanja family eyo si yensonga olwaleero ensonga yandibadde nti lwaki Daniela buli mwaka avaayo ne positi eziraajana nga bwe baamutulugunya naye nga yayina period yayina ebbanga otugamba ebintu ebyo myaka 2 egiyise because Kamiliyoni ne Daniela si baakeefuna ekitone nnyo baleka ng'oggyeko gino egya cohabiting courtship biki balabika nga gyonna oba ogigasse bali mu myaka 2 ekitono kuba abamakasi teyaweza 18 years kati ogattako ebiri wegiti okitegera tubale nti babadde bonna okumala emyaka 2 lwaki ebintu ebyo byonna teyabitugamba before netubitegera oba oli awo byabakyala n'abaana okutulugunyizibwa kw'abakyala n'abaana bitongole tubiyina wano so kati nkyegendeza gino emyaka kati giringa 3 buli mwaka Daniela avaayo ne posti ye enkambwe bantulugunyo omwaka oguwedde era yagamba ekintu kyekimu domestic violence Kamiliyoni ye n'abyebalama Daniela waleeta ekyo Kamiliyoni nga kubawo concert luli yatuteekerawo gwanga mujje nekibulaabulira awo oluno era we yayogedde era ne Kamiliyoni era n'ateekayo olunaku lwa concert kati mu bulamu twagala tukirowooze nti bakikozesanga strategy kwa kati Kamiliyoni naye muntu asobyera nga ffenna we tusobya ekisooka Kamiliyoni embeera state gy'alimu teyeetaaga kukonda eminga oba kusalira musango gwonna ekisooka Kamiliyoni ali loniri mu bulamu kati Kamiliyoni ali loniri yalekebwawo kati omuntu eyalekebwawo like anyway bintu bingi nyo ebituuka mu bulamu bwaffe kubanga olina n'okuzuula ensonga lwaki Daniela yalekawo Kamiliyoni n'agenda n'abaana mu America ani abatwala si Kamiliyoni okusooka wali eri baagula ennyumba mu America eyo abaana ne bagenda nga family biki naye ndowooza nga tebinaba kutabuka nnyo naye butuukidde olunaku olwaleero byeyongera okitegeera byeyongera Kamiliyoni n'omukazi g'amazima gali nti obufumbo bwaggwawo bote wali ate tebugenda kukomawo omuntu yali atera nnyo okubawooyawooya yafa faaza oli omuzungu oba taata wa Daniela yafa kati family ya Daniela talina nnyo family era like si kibi omuntu obutawa na family naye just kibeera bwekito mukama waaba akigeze kuba tulina wano abayimbi bangi benja okumenyera nga family zaabwe zakutresinga butresinzi tomanyi toba mama eyo ono tomanyi bakojjawe yono okitegeera so ne babeerawo so omukyala bwatyo ndoza kankuse ekigambo mulekwa oba enfuuzi kuba enfuuzi ndowooza mama abeera yafa then mulekwa ndowooza bonna abeera baafa okitegeera kati Daniela nga bwatyo bwe yafuna taata weyo yali nga akyaliwo ye yalaba nti afunye family egenda okola ki okubeera nti kati ye family ye era Kamiliyoni ekintu kye yali asinga okwagala mu bulamu bw'ensi eno yali atiimu Daniela Mayanja naye byonna ebyabaawo wakati wa atiimu Daniela Mayanja ne Dr. Jose Kamiliyoni tusobola okulowooza nti baafunamu obutakkaanya naye buli mwaka Daniela buli wanajjanga n'atugamba bantulugunya Kamiliyoni yakola bw'ati yalinga nsambazamba anywa omwenge biki ebyo tebigenda kukoma akola atya kyalina okukola okutulugunyizibwa wabanga yasooka n'asirika kubanga tebamutulugunyiza jjo ezo posti zaakola leero ziseka emyaka 10 n'okusoba baze nabadde ngamba
afune Flavia na Muliro ali mu America owa Diaspora Connect TV amutuze katebe emboza jogera lumwe gweyo ajogera lumwe etejja kugwayo kubanga embozi ya ajimwe mu series Daniela oyo omukyalo oyo omulaba ayina ebyama bingi byasirikidde manyi bakyala baffe bano batubikkirira era ekituwasisa abakyala kutukuumirako byama gwe omusajja otuuka n'otwendi walirwa naye ebyama byo obikwasa omukyala ate abikuuma nnyo ekisusse so Daniela Kamiliyoni kyeyandibadde akola for now akkirize nti omukwano gwaggwawo aleme kitwalanga advantage kuba kisooka Daniela ali mu America yakola yawerera abaana okitegeera abamakasi yaddayo n'asoma wano bakamutikira diguli oba muki ozijukira noza mwako guwedde bamutekira nono omuto asoma abaana bonna ndoza abaana balinga batano bonna omugugu guli kwani ku Daniela Kamiliyoni alinga agamba nti oba wandikawo nange kati sigenda sina geje nkosaamu kutusaako buyambi so byonna bibaawo awo tumulaba mu America nga agenze kula ku baana kye kisobola okubeerawo ninga like ta providing buyambi naye Kamiliyoni wali state jalimu Kamiliyoni yetaga kumuyamba mu divorce nga tukyali ku bino byonna Kamiliyoni yetaga kumuyamba Kamiliyoni alina emyaka ngana mu 7 plus wango no muganda we yafudde Hamphrey Mayanja yafidde ku myaka 5 kati bale tikale ekinene nnyo child spacing yali ya myaka 3 okuzzaako Kamiliyoni je myaka 5 mu 7 Kamiliyoni kaine jiba 5 mu 5 omusajja atuse ku myaka 5 mu 5 oba mukulu oba wetagako omukyala akulabirira ne Kamiliyoni omulaba ne omulaba embeera ye nnyinyi Kamiliyoni teyeyagaza Kamiliyoni talina amulabirira okitegeera Kamiliyoni anywa bunywa atetalya Kamiliyoni talina diet eryawo nti omutokera ku macha ne bamugumiza ku byenda ne bamulabirira ne bamugololera ku ngoye okitegeera Kamiliyoni aliyawo alinga gwamu obugwe omusaayi kyekimunywa byebyo depression talina mukazi talina alinga talina family kati kwakati omuntu obakera ku macha ne bakujjako abaana batano ne batekako balinga batekako ne caveat yettaka ndio kesa mulaba okitegeera so mumbera yo nesoboka Daniela alikira okutugamba nti bannange bankubanze banjijjamu olubuto omwana namuzika kubijja byakojja bange nze bannange kakati oyagala Daniela oyagala tukole ki kokati kye kibuuzo ayagala tukole ki tumulwanire ebintu biyiseko emyaka wachi we bakuba wachi olubuto lwavaamu myaka 15 oba 2 yandigenze ku polisi waba ina reference za police azirete Kamiliyoni akwatibwe kwa Kamiliyoni tali waggulu w'amateeka naye omukazi akuba endere omukazi alajana nene byalajana biri invalid byayitako okitegeera alinga agamba nti yasirika kuba oyo omukazi ayinza okuwandika ekiwandiiko naye nekikulema n'okusoma esooka alina obulumi ku mutima omusajja yali amwagala nnyo kati ng'anyirira okunyirira ko okusobola okubeera ng'onyirira nenga munda omutima guggwawo abiveeko afokasinge kubimunyiriza anti kati ekyo kisoboka anti kati abanga afokasinze maybe family obalava muluma akyagala Kamiliyoni ekyo nakyo kisoboka kubanga Daniela naye mukazi mukulu ali mu myaka 4 okitegeera ali mu myaka 4 naye yetagase tulingeko abiri n'omusajja wo ow'empeta kubanga nawudde agamba agenda kugula ettaka simanya azimbe simanya akole biki okitegeera so mumbera yo nesoboka Kamiliyoni manyi nagamba ko lyeri wetwa meeting negamba Mayanja family erimu ebizibu ngera family zonna nate waliwo kyolaba wakati bano mbo bayimbi oba oli awo bokyayogera bane Kamiliyoni yali afudde mabiga kawo bali bamututte mu ddwaliro naye yali muzino ze undergo operation ojuka buli nyunga mama we yamuliko ogenda wulira ate bane Wizo kasa radio yafa radio Smile radio ngabantu bagamba radio yafani adi disk ya Wizo okitegeera tugamba Wizo naye nabeerawo nga naye depression emukongola bukongozi nviri ku mutwe kubanga abantu bakyamulaba tebamulaba nga muyimbi kati kubanga bali bamulaba abantu bamulaba nga yali emperekeze yali nyongeza y'omugenzi eyo nayo ekyo nakisobola okutwala mu depression no suffering anofa tuba tuli awo nti ali bane palaso babadde bamutidde Tafontaine South Africa simanyi bamukute n'ekikazi Tafontaine na okitegeera kati ebyo nabyo Mayanja family siko omudolo gw'emmotoka ne gumusigala mu okitegeera kati ebintu bingi ebize bitambulira ku Mayanja family nefo naawo abantu abo tubasaasire n'embeera gye bayitamu wakati mukulu waabwe yafudde history nayo nnyingi eya mukulu waabwe n'okutuuka okuddizibwa kuno n'okumukweka okitegeera ebyo nabyo bingi naye saagala tubyogereko kati kubanga omuntu waafa tuba tumulina kumwogerako birungi byereere
nze kuba nze waliwo ebbanga eryayitakwao waliwo omuntu yampa message nangamba Hamphrey mulwadde ali bubi eba nkyagiina manyi muno mwentereko olugambo kubanga Hamphrey gamazima badde mulwadde ebbanga bamukozeko operation zonna ezisoboka ne bamusala emisuwa ne bagigatta ne bamugyamu ebyenda ne babyoza naye nga tekikola ki nga tekiggwa soka owulire eno bagimpa ndowooza gwali gwakumeka mu January ono yampa eno voice note bagimpa mu January n'amawulire bannayuganda temutudde Hamphrey bamukomezzaawo Uganda ali bubi owulidde abadde abeera wano Pirelika inawabeera okumpi naffe Hamphrey mulwadde ddala ali Uganda bamulongoosa ebyenda n'agaana okuva ku mwenge mabegako ebyenda bibadde nga basawo babireka n'ababweru oba bikole bityo bamunda bakoleyo batya simanyi kati ebyenda oba basawo ate ne babizaayo mbu wiiki ewedde n'abanga ali bulungiko ekyavuddemu Hamphrey naye ekyawa n'agamba bamuzeeyo wa maama we yes Hamphrey muganda w'abakamiliyoni ebyo nno bannamawulire tebannabimanya ndowooza kyekyo kituufu yali January nga meka January nga 26 kati bamukomyawo nga 24 nakitegeerako wakitegeerako tebamukomeza eno message eno nagijja mu America so tegedde Hamphrey nga bwe nkugamba nti omuntu waafa tetugenda nnyo okwogera ku bikyamu biki byonna naye n'okugenda kwe nako kwalimu obuzibu naye kati eyo sijja kugendayo Hamphrey abadde mulwadde kyeki kye nkugambye nti family y'abamayanja erimu obuzibu ne bamama baatuka ekiseera ngati ne bamama nabo byabasukkako okiteeka kubanga abantu bano bagana okwawula nti bazaala abaana baserebu bonna naate bo si baserebu okitegeera kati ne bagaana okugira amawulire manyi divorce omubeera ngaewammwe muli basita waliwo emikolo egimu abantu balina okubalaba obulabi naye nga si kubalaba everywhere kati kino ekyalabikidde ekigo mu maka ga Hamphrey nga maama kyaya amunywera ku kamera emmere agirira ku kamera akabira ku kamera amaziga gasangulira ku kamera okitegeera ekyo si kirungi kyaya akola atya kyaya nze nalabye maama nga kyaya amaziga akabira ku kamera in fact sina ku kamera ku TikTok kubanga abaana babaddeyo nga bali ku TikTok live ningamba ne kakati eno family tebayinaako standards zisobola kugamba nti bannange saagala wano wa kamera ekyo osobola okukyogera waliwo omukyala wano yafe yali mukazi w'omulangira Suuna Feri Kimbugwe omujjukira bulungi yali twaziika wano ku gundi ku express wano okitegeera yakera ku makya n'agamba nze ku mulambo gwange yakola ne list nga Seguya aliko ne Seguya nga gundi ani ono photographer ko ebifaananyi naffe ne batuwa omulimu okitegeera ogwa live streaming nze nakola live stream y'omulimu y'okufa yalama nga mulamu omulambo gwange temugukubanga ebifaananyi temunteekangako silive era tewali yazongerayo teri yalaba na ku mulambo gwa Feri Kimbugwe ne byonna yabyogera ng'akyali mulamu okitegeera Mayanja family kiki ekibalobeera okugamba nti kamera tetuzeetaaga zikome wano nene nkulaba ku TikTok gwakaba ku TikTok gwalya ku YouTube channel okitegeera nindabanga bintu byakweswaza mwana ngambe mbu yalabye owa kamera nga agoberera mama wa kamiliyoni paka kumpi mu kisenge okitegeera ninga kiki ennyo nze sanya nade nga tata wange Gerard Mayanja agaka namugulu n'abamawuli sandi bakkiriza wakati abamawuli abo balaba kati omulambo gwa Hamphrey bagutuusa leero era olwaleero ero simmande tugenda kusula mu funeral service bagutwala ekigo tusuleyo then enkya bagutwala ekalangalo olwokusatu guziikibwe bandi badde bagamba bamawulire banaye tubegayiridde mutuweemuko ka privacy akamala nini bakamiliyoni basirika obusirisi nga baswaze mukolo bakuswaza niwankubadde kala Hamphrey babadde tebamwagala kituufu babadde tebamwagala yo family
Ibadde tebamwagala. Ne ate at least temusobola kukiza bannamawulire we mutyo kuwebula mukolo gwa muganda wa mugusembayo. Okamera natambula paka mu kisenge. Nebuuzo yade buuzibwa abafiibwa. Ne nabe amawulire oba wa TV ki ngagamba mama. Owuli otolo okufa kwa mutabani wo. Kati ozaako ki? Ozaako ki? Ono ye mwana wa abadde asembayo abadde waakumeka. Okitegeera. Ye mwana wa abadde asooka abadde waakumeka. Ale mwana we asooka ate wadde. Kakati kijja kityanga ba Mayanja family abana bo bonna bewazala bayimbi. Ate ngono nga se muyimbi lwaki? Ninga bana bamawulire babadde ki? Ekyo kibuuzo omuza. Era mama ngagezako gamba kakati ekyo kibuuza saawa zino. Nga mama yagayidi ngo amawulire nengo yo mawulire afa kulaba nga owulira otya nga wakafiirwa. Omuzadde awulira atya divorce ng'omwana wo omuggulanda afudde. Oba oyagala wamawulire oba oyagala mama awulire atya oba taata awulire atya. Naye yo si njagala bakuba wamawulire oluyi. Tebajja mukuba. Lwaki? Kubanga n'abantu baagala bana amawulire. Omanyi kati tuli mu generation nga abantu baagala nnyo okutwala omukolo ogw'okufiirwa ng'ekikujjuko bafunireko ssente. Era ojja kulaba nga bamemba ba palamenti abanene mu gavumenti eno bwe banaba tebagenze kalangaalo enkyo ojja kubasanga ku kyaki wali Seguku nga beetema engali. Nalabe Shamim Malinde yatuuseyo ddembe waka. Naate otayinza kuwaayo ssente. Lwaki? Gwe mpaayo omukolo gumu Shamim Malinde we yali awadde emitwalo 5. Sijja kulimba. Okitegeera nenga taziina si memba wa palamenti we kampala. So kati Amongi ayinza otuwaayo. Oyo yadda kuwaayo. The right honorable speaker. Kati waliwo abantu abagenda okuwaayo ssente nenga bagenda kutandika mu milioni 10. Speaker agenda kuwaayo milioni 10. President Museveni agenda kusindika amabugo. Nga milioni 10. Pozi nga banazisokolera mu kkubo. Bajazisokola. Deputy Speaker Thomas Kayebwa ajja kuwaayo milioni 10. Minister Baram Baruga Hale team chairman bagenda kuwaayo milioni 10. Kwa ka milioni waabwe. Kati bagenda bakubagiza ka milioni because Hamphrey badde tebamumanyi. Hamphrey yavadda mu Uganda wano yagenda wa 2010 25 wa 26 nga nabamu tetunnewa kujja mu Kampala tukyale mu byalo byaffe. Pozi wamwewa Kiwenda gundi Rwegaza. Nze nasomera Kiwenda awo nenga waffe. Manyi tata waffe yali musajja musiraamu buli gye yayitanga yagenda nga afunayo omukyala. Kati mwe yabazala mukuli awa. Yatuzaala Luweero. Kati ate Kiwenda. Kati waliyo Kiwenda ayinayo abaana. Ne Masaka ayinayo. Kati bakujja Luweero ne wakuleta Kiwenda. Nate kati wakola ne mukakitaawo. Sanga ate interview de kunze. Nenga ene bambi tusasidde nnyo Hamphrey. Wache sigenda kwogera. Nenga naawe okimanyi. Ekyo oli okwebaka ku mukazi wa munne. Ekyo kyo sagala kukyogera. Neyo yonna biri mu family. Yamuzaalamu n'omwana. Yamuwa olubuto olutaliko buyambi. Abo abaana mu musajja afudde n'obulumi. Abo abaana mu family tubayita abaana b'ekibi. Abaana abakolimire. Naye kati oyo omwana yenga omwana tabana buzibu. Abamukolimire. Bamukolimire. Era bamuzika ku lusalo. Bamuzika ku lujja. Awo nga ntandika ekijje ekyange. Obo ofunye ssente. Kati abo abaana we batyo tebalira na ku dining. Balira mu. Kati omwana bana musango ki? Ati aba mwana mugundi, mwana abamuboole, bibona abana buli abana ababoole. Olinga azadde mukazi wa muganda we. Kibanga kuzaala. Ate nja kubulya divorce ebintu ebimu tebyetaaga ku kamera. Waliwo n'ekintu ekibi ennyo ddala kisinza kuyisa ku mpewo wano. Nga kibi nnyo nga ng'ogamba ddala kyaliwo. Kiri kyongambe nga tuli wano. Okitegeera. Naye nga baakibikkirira kuba no family ne ebyo si kyekikulu olwaleero. Ebizibu nga bintu bwe biringa bizibu tulula. Anti baagano bisetolinga. Waliwo ebizibu byosobola okusetolinga okwewala ebizibu ebirala okujja. Okitegeera. Bintu bingi ebizibu bibeerawo divorce naye ogamba okay kino kiyite. Kubanga Hamphrey omulaba Hamphrey abadde muntu mulungi. Baga bakamiliyoni ba Mayanja family bazibu. Naye Hamphrey abadde muntu atukikako. Yawa abantu bangi ebiseera byaberera mu Kampala nga ayina edduuka. Ku Wilson oba yali Wilson yawo. Wilson yayamba abantu bangi. N'omugenzi yagenda okufa nga ayogedde alesa obujulizi. Ekyo anti yali akola wa Hamphrey. Wa Hamphrey ne gundo ne Jeff Chiwa. Ne Jeff Chiwa baani bonna. Awe yali abawe emirimu. Kati mbu isuli waliwo kagundi kenalabyawo. Era nabiri yabinyumizaako twaliwo nga anyumya ekiboozi ekyo. N'agamba nti Hamphrey yali mugagga nga alina ssente. Nga bano bonna yabawe emirimu bono boolaba nga Chiwanga yayoza amasowaani oli kwa maso. Oli atumye emmere nagamba ino sijagadde n'ali amunaga kati lye. Kisoboka. Oshegeera nti emboozi ya Ichuli yasinze okutambula yamuwa ssente.
agenda azivungise n'agenda nazo mbolo ate ichuli amaze ofuna ate visa egende eri gye bakozesa sente ezo ate yadda ne beesanga mu Boston namuga akasente jajja oli eno isimu oli eno yamusanga student namuga akasente kaleke bafune empapula weyagale okitegera so kati yabadde argument oli yazimuwa argument oli yazimuwa yaziba kwoli ana ali agamba ati pasente zange ate nongeremu olinga mama nali amvuma de kigambo ekinene naye munaino nkunyumiza ati amufuro oyo abadde ayawukana nnyo ku ndowooza ye ne baganda be ojukira AK47 yafa myaka 9 emabega yavayo nawagira Jeff Chiwa era nakola post ku Facebook negamba yeah my brother you're the king my brother nagamba Jeff Chiwanuka ninga mu kaseera community yali amaze n'okuba oluyimba Jeff Chiwa AK wa mutwala okitegeera nga balinamu obuzibu ne Jeff Chiwa family nga balinga bagamba nti oba AK47 ate ngera kituufu kubanga AK47 yasembayo mu mikono gya Jeff Chiwanuka wano ku bbala yali wane kansanga gye bayitanga Dijavo okitegeera so ne bamunyigira mu kiyigo ne yamunyiga polisi yavayo neyo yogera nti yamunyize bamuyita Mumbere ali wakati Mumbere yadduka ekire ekyo nakati tetumanyanga najali kale tetujja kuvaayo tuveeyo tetujja vaayo tuveeyo ezo naze embozi mpanvu ne amufule abadde muntu mulungi afudde n'ennaku abadde mukwano gwa Bobby Wine abadde mukwano gwa buli muntu naye nga tayogera era oba Hamphrey abadde mukwano gwa Bobby Wine Chameleone nga mukwano gwa band kati amufule kumanyanga Hamphrey wabanga abadde ayogerera wano oyinza okuza Chameleone yayogera oba wizo like perfectly wizo because badde bafanaganya amaloboozi mu njogera okitegeera mu njogera ne amufule afudde n'obulumi isoka yafudde n'obulumi ku mutima w'abaganda be oba wa muganda we Chameleone because afudde tebakola ki tebakwatagana nnyo ninga omanyi nti abooluganda abako n'ab'emikwano otuka ekiseera amufule atukise nagamba byaliwo tutabagane era Chameleone amufule wafiiridde abadde yafuka mu zaŋŋanda nga era ne taata we ng'amwagala nnyo okitegeera megakaawo waliwo olutalo lwabalukawo era lwava ku kufa kwa AK47 Jeff Chiwa biki ne amufule nga balinga bagala okuba Chameleone ennyumba okitegeera naye esimu emukule recording naye ebyo byonna Chameleone n'atuuka n'agamba omanyi Chameleone ye muntu anyiga Chameleone mutaseba busungu anyiga leero enkya ne mukola ki ne muddamu ne mutabagana so Chameleone yabadde takyayina buzibu bwonna na anaani na amufule kubanga era nekimanyi n'okumuzza kuno kosti zonna Chameleone ayina okubanga yazikola ki yazikolako so amufule afudde n'obulwadde bwe twandiise oba kansa w'ebyenda waliwo kansa akuluma divorce nga tagenda kuwona kansa w'ebyenda ne kansa w'omimiro mu luzungu tumuyita adrenocorticocarcinoma adreno corticocarcinoma kansa akwata emimiro gino emimiro gino sula oyo wabiyigira bwa divorce nze nsoma ntwala obudde adrenocorticocarcinoma okitegere era waliwo omwana w'amawulire gwe yatta yali akola ku NTV ng'asoma amawulire oba lowoozi ndabiki mwerabidde ndoza myaka giringa 8 ku mwende giyiseewo agamba yali ku WBS wenti yali asoma amawulire ku NTV mawulire wa gali ga luzungu NTV at 1 myaka giyiseewo ndoza giringa 8 bali bamuyita Rose oba Rose na Mayanja akwata nnyo abamawulire anti engeri gy'oyogera ku mizindaalo biki we bityo akwata nnyo abamawulire adrenon si adrenon adreno kansono corticocarcinoma si carcinoma ojja kigugulingako era bajja mu kugamba ate throat cancer kyekiriwa anti kati yona bana abayagala nnyo okutumira ku microphone ogera ku microphone si microphone eno eri endala eriwa eyo kala toya abayisa bubi nnyo okitegeera kubanga buli wakikola bwati emisiwa abagikola ki abagireega ati ate wa gundi abatero ita wali wabakuli no yamba oyo watu baba muyita batya oyenja musomako noli baiti nze bulambu wange bonna nagano yite wabakuli sisobola nani bagamba era abasajja musajja atagenze ku bitale bakuli mwabakisajja sajja kumanyoko nze sijja wanja sijja omusajja yakoze atya mbataise ku bitale bakuli obera kisajja sajja kumanyoko sijja
Kambere nga sina laavu kumanina. Siya. Sura togenda wabaku. Sijja. Igwe sijja. Siya. Agamba sabu. Sijja. Agamba agakana mu film mitoki kyagonja. Kati maye atwali wabaku lya tunula. Abeere beera kongo tunula. Yinga ava. Bakusanga oli boti banange na mirembe. Oh, na mirembe tutemi wali. Nze sikola bintu bya bigende kyengenda kwejjusa ncha. Sifuna na kwex sifuna ngako ne experience mu banange era mpulira nkwagadde nnyo kanzikiriye ku bitale bakuli kumanyo sijja kasiya bulolo kasitagafulula koma tuddeyo so kati kansa bambi yalumye Hamphrey afudde ebyenda babitungira ensawo akasawo nga babijjanjabira wabweru n'okutuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno ebyenda kasaba abijjayo wabweru manyi bamujjamu ebyenda ne babyoza ne babizzaamu kati ne basoka ndowooza kyatwalawo kakabanga nga bakyabikuumidde wabweru naye ndowooza wano wabweru ate ne bifunirawo infections kati bagenda okubizzaano bagamba amufuladde Uganda kati ate ekizibu kyabadde nakyo yagaana okuva kabisi akenge manyi wafuna kansa w'ebyenda waliwo ebintu bye balina okujjako ebyo mubisi wala joyo kabanga akabaati omwengo manyi omwenge gwe Bungereza si gwe gumu n'ogw'ennansana omwenge gwe Bungereza onywa kadrupu we kati kasanikira kachokolo niwe bakenna kunya walogo baguleterako wano okitegera omwenge gwe Bungereza n'omwenge gwe South Africa yazuka wese na kusaka kati abasawo bakutukana bakugamba omwenge guveeko walogo baita kurezi koko je ziri ezo zona zikoko teiro simanyi koko biki naye omusajja yali yagaana okuva ku mwenge ene yakitegeera nti agenda kufa yakitegeera wanga abasawo bamugamba ebbanga lyosigazzaayo infacti bamugamba ku Valentine kubanga yakomawo mu January kati ku Valentine byonna Valentine nayongamba oyinza abasawo okuva eri bamugamba oli eno Valentine eya 14 eya 221 oyinza obutajirya okitegere y'omwaka ogwo 225 oyinza obutajirya nakitegeera manyi omuntu oba ogenda kufa otukesa naye n'olaba kati atukesa neyekyawa nagamba kakati newenfira ng'ate n'okuyombayomba because Hamphrey wafiiridde ensonga lwaki tebagaana kumulaga mu bantu Hamphrey wafiiridde nga ku mutwe talinaako nviiri nga okugulu kulinga microphone eno nga bwati sajali omunene nga sajali maso nga bwati nga mutono nnyo nga asiga ne afudde n'eddoboozi lya kyekibe kibeera ku mulwadde wa kansa ofa oyogera kansa ekintu kyasembayo kuziba kwe kwogera naye ofa ne audibility ye yeddoboozi era abantu bajja okulabako tebateranya abantu kujja kubalaba naye obeerayo mu kateni ng'oyogerera eyo nga tebalina kukulaba naye ng'eddoboozi lyogera ng'omulamu era oba osigala okuba emboozi okitegeera ne boogera tebakulaba ate kati nze najjanjako mukwano gwange oba nagendako wa mukwano gwange nga mulwadde wa kansa naye nga tetulina kumulaba kati nga basibawo kateni we bati nga bamutekereyo omufaliso we bati naye nga just awonjulako obuwenjizi bwati face nakolaki netwogera yogera naye nga tulina nnyo musemberera kati ekya Hamphrey waki babadde tebalina ne baganda be bennyini nga babagoba mu Cancer Institute nga tebalina kumulaba nti engeri gye bali bamugjamu ebyenda ate nga infection emukwata mangu kati nga omuntu yenna agendayo nga si musawo asobola okumusiga infection okitegeera so n'abanga abadde mu Cancer Institute ng'ali isolated ali eyo yekka nga balinda olunaku oba lwafa okitegeera naye kirungi ti yali yagula akataka ke ekiga eyo era afudde azimbirwa kuba nti ennyumba ye tagibaddeemu wadde omwaka kuba yakomawo mu January alese abaana ndowooza balinga 4 okimanyi nti awo tetwabamanyi anti Hamphrey tabadde muyimbi nga ye bwatamanyikiddwa nnyo nga watamanyikiddwa tumanyi jasi Chameleon's brother naye ebintu ebisinga tetubimanyiiko ate abasinga balimanyi nti Chameleon ate ye mukulu waabwe anti lwendabika okitegeera ndabika ki because Hamphrey afudde Hamphrey nga kansa tanaba kumulumba kubanga Hamphrey kansa lake amulumidde emyaka nga 2 okutandika okumugondeza ddala bwatyo naye Hamphrey yali anyirira divorce yali anyirira naye ng'ekizibu yagaana okuva kasigala yagaana n'okuva ku mwenge omukama
nenga finali yakubo agulamuze kisa finali yakubo saba Allah amusonyo byonna ebyamusobako amufu obadde muntu mulungi nnyo tobadde na lutalo na muntu yenna n'entalo ze baayagala okuyingizaamu wazeesamba nosigala nga gwe naye kyemmanyi ku Amufule abadde ayagala abaana be ate nga n'abaana bamwagala era eza kigenda okunnoma Daniela butaleeta abaana ba kamiliyoni kuzika ku taata waabwe butazika ku taata waabwe Daniela talina we yapostinze yadde ekiraga nti tunyoleddwa talina yavudde na posting ku lunaku olinga afudde na posting akafaananyi kalinga kakwewana n'agamba nti when a daughter sneaks nakuba akafaananyi obwo obukyayi obwo bwonna bukyayi naye ng'obukyayi obwo bali balina obigonjola mu famire kubanga ne Daniela yatukisa n'akitegeera nti Amufule tamwagala ate nga akimanyi bulungi nnyo nti ebbanga lyonna eribaddewo Amufule yalinga asetinga kamiliyoni abakazi kwa kamiliyoni bino ebintu by'abakazi jasi yayita birimu nnyo kamiliyoni nnyo hole nga kamiliyoni n'okumusemberera obusemberezi okitegeera nga kamiliyoni by them Mayanja family omuntu alina ekikwa ky'okubeera n'abakazi abakazi mbw ayagala nnyo abakazi wizo ne Wizo alina abaana bameka banna ani omuntu ayinza okuyinza nga Wizo alina abaana 5 ekikwewuunyisa oba 3 n'ababiri ne buli omu agamba abaana ba Wizo kiringire bagamba MC Katisa alina abaana 7 naye ng'oyinza nga alina abaana abo 4 7 si bangi andi gwe bagamba ate Wizo gwe basomeranga nti alina abaana 10 okitega abaana Mayanja family ze kyemba manyiiko tebabadde si benzi olaba Palaso oyo omulaba Palaso yatuka wali time eriyewe eyise emyaka ndoza mwaka oguwedde ngali ku peak ngaayimbira miliyoni 10-15 bichi naye Palaso kizibu nnyo musanga mu rangozi z'abakazi Palaso yali yasigala ku nnono ngayagala mukazi wogu omuzungu Dinali Nicole Dina bamita Nicole Dina oyo omuzungu era ngayagala nnyo abaana be bano oba ye Dinali oba nomulaba muyitani baana bazungu ninga ebikazi bimwe kubako buzz of recent ne bamulaba ninga ebikazi bimwe kubako ene Uganda abame ninga Palaso tawa abasajja baagala bakyala baabwe fako ono Wizo atagala ne kati Wizo naye emyaka gye yatuukamu yalaba nga omukazi alina asigadde okumubeererawo alina kubeera Sandra Smart Teta so etuveeyo last week twali wano ndowooza last week bwe twali wano nga twogera ku nsonga za Nyamutooro ne Kenzo speed kwa postingira omukazi buli lunaku post lito alino tuliroza bya kusaaka n'omukazi naye ndaba amaanyi ateekawo mangi ki ekigenda mu maaso bireka waleema tewakigenda mu maaso Kenzo tasobola kuwasa lwaki talina laavu atandikira ku ono tasobola akakyama mamera Kenzo street boy talina mukwano Kenzo talina laavu semyekozo tebawasa balaavu niga ate Katonda amuwadde n'amuwa ssente nga mpitirivu kati Kenzo esooka kantelezina bulungi kubanga bino bitutabyogera abantu bajja kulooza Chameleone talina laavu Chameleone Kenzo talina laavu y'abakazi talina mukwano manyi abantu be batugye bali divorce ate obufumbo si buli omuntu agenda kufumbira oba agenda kuwasa abamu tugenda kufiira ku lujja eganaga amazima abali batayagala kuwulira nga towasizza obufumbo si bwa buli omu tigolina okufumbirwa oba gwolina okuwasa abamu tugenda kufiira ku lujja nga tetuwasizza ogenda kufiira ku lujja nga tofumbiddwa kubanga marriage is not for everyone si bwa buli omu now Kenzo talina laavu okitegeera kubanga yeetwala nti ali so special mu music industry ye Uganda ye Toro boy Mr. Handsome okitegeera owakabi kati wadira yo pride yonna tosobola kubeera na mukazi omukazi divorce kintu kirala nnyo okubeera n'omukazi ewaka olina okuba nga weetemyeko that prideness ebitiibwa byonna olina okubeera omwetoowaze abasajja bajjoffe lutaaya abo bala waaki bawangade ne bakyala baabwe emyaka 2+. Abasajja ba Misa Kisemakula bawangade ne bakyala baabwe mukyala Sala Nakayi nga bali ne Misa kikuvanga akyali munaku oleza lwaki otuuka essaawa n'omanya n'ogamba nina okubeera omukkakkamu because time etuuka omukyala alina okumanaginga you need someone to manage your life omukyala alina okumanaginga obulamu bwo
kati Kenzo yiye yetwala nti tebasobola kumumanaginga okitegeera n'ekirala bino nkuwa mu samale lwaki Kenzo tasobola kubeera mu bufumbo ne Minister Fiona Nyamutolo. Kenzo twandibadde kansoke ndete example ya mukyala woli yazalamu omwana omukulu Nabatanzi. Nabatanzi bamujja ku Kenzo. Nabatanzi yatekawo embeera yonna esobola okumubeeza ne Kenzo. In fact bazali n'omwana omulala bazze ku Maya Mirembe Musuuza. Kenzo yagaana. Lwaki? Yetwala nti ye balina kumwagala bwagazi talina kwagala. Kyobola omusajja yamuga agende wase nnyoko. Okitegeera. Yetwala nti olwokuba ye mwana nfuuza akuze talina maama talina taata akulide nakivubo. Okitegeera yalowooza balina kumwagala bwagazi. Era omukazi agenda okujja mu bulamu bwa Kenzo nga togenda kumwagala bwagazi. Nga bwali. Kenzo tasobola kumwagala. Ate Nyamutolo bwajja nga asazeewo. Anti kati ensonga Nyamutolo ngenda gituukako. Lema oyo omulaba. Lema ekintu kyasinza okukola mu bulamu bw'ensi eno. Mu bulamu bwe full time job kwagala Eddie Kenzo. Ne Eddie Kenzo teyamwagala. Ekibadde okimanyi? Lema yayagala nnyo Eddie Kenzo nnyo. Ye mukazi gwe nkyasoose okulaba mu nsi muno agwa mu laavu eyaddala. Ne Eddie Kenzo teyamwagala. Bw'okimanyi Eddie Kenzo yasuulako Lema mu nnyumba okumala omwaka mulambe eno ennyumba y'esseguku. Kenzo ng'asula wali ku Salama Road Mpala Apartments. Kenzo ng'asula wali ku Jja Live. Asula eyo buzigo asula wa jasanga gyasula nga yeekwasa mbulema talina respect. Mbulema yagoba mikwano gy'ewaka. Awo badijje Miracle baani bwe yabagoba ewaka. Basewa. So Mukenzo n'anyiiga n'afuna olutondotondo n'anoba n'ava ewaka. Lema n'abeera mu nnyumba kumpi okumala emyezi nga 8 nga Kenzo tasulamu. Nga Lema ye maama ye taata yalabirira abaana. Okitegeera. Mukazi kigoyinza okusanga wano e Kampala ng'alina ssente ziringa eza Lema. Alina emizigo gy'abapangisa, alina amataka, alina buli kimu. Lena asigala ng'ali mu nnyumba ng'omusajja amuleseemu. Lwaki baasowagana ne Lema? Kyeki kye nkugamba nti Kenzo agenda kufa mu wuulu. Wateetereze. Ayinza okuba asazeewo ku Nyamutolo. Tasobola kusalawo kati kangende ku nsonga ya Fiona Nyamutolo. Eno just a strategy. Etya? Strategy just kufuna talkability ku social media na wa. But there's no love. Tiwali. Bwekisoka Nyamutolo nzo okusinza nga bimumanyi ne bazadde be. Bamuyise nadda. In fact leero obencha Namutolo addayo nebbi. Ene balina amaka wano mu Kampala sagala kugogera wawe gali. But bamuyise dde okwogera kweza ensonga. Is it true? Adetinga omuyimbi. Kubanga basajja ababeeyo bo bagalanye ebintu nga biri special, bintu nga tebagalanye ebintu bya kuswala swala ebyo. Kati Nyamutolo yagenda n'agwa mu gavubuka ga big talent. Gafikira avo ago gamanyi. Ngala ndiko kumusudia ago mukyala waffe gwe bichi. Nenga abaddewo ng'omuwagizi. Oyo omwana talabise leero. Kuvadda n'akafaananyi kenalabye nga ayambadde Eddie Kenzo Festival t-shirt. Wadda. Oyo omwana abadde ne Kenzo nenga just nga omanyi friends muwagizi. Okitegeera. Kati Kenzo obulamu bwa Kenzo bonna abadde nga alaidingira ku talkability. Okitegeera. Amanyi ga Kenzo gonna myaka 13 okutuusa n'olwaleero. Abadde nga ku talkability ku top nenga abeerayo kubanga abantu babeera bamwogerako social media na wa. Ojukira Ghetto Kids yamuwanika nnyo. Okitegeera. Ebya BET. So that talkability akubye kasuku. Okawukana kwa Lema okujjukira bulungi nnyo. Kwa muteka nnyo waggulu. Ninge kimutesiza waggulu kubanga bamwogerako. N'okuyimba ayimba bulungi nesi kye kimutadde ku ntikko. Kati katudde ku nsonga ya Nyamutolo. Nyamutolo tasobola kwagala Kenzo. Tamusobola. Ani atasobola munno? Nyamutolo tasobola Kenzo. Mpoza abagenda kufa bufi pressure. Kenzo yetaaga omukazi nga mubangufu nga Anita da Diva. Okitegeera abo we batya abo abanya bia. Okitegeera abasimokinga Anita da Diva. Abo we batya abo anye chupa ya Nairo. Okitegeera abo bampala kitale. Gwogero simbolo ya kusimba omugere. Kati Anita alayi kukuba. Akuba. Alabika akuba nja kunyumiza. Yali asse akamogera najja wano. Yali asse Nashwanda. Yali Nashwanda. Ono wawane ngokire wane ku video musine wane nyana. Yali producer we yes. Ne otalo lwali lw'amaanyi nnyo. Nkunyumizaaki. So bino byonna byonna ebiri nze ekinnuma. Kudira mboozi eno ate ne tutaginga Lema. Kati Lema bamuleke. Omanyi Kenzo akimanyi tasobola kufuna talkability without tagging Lema.
okitegeera era naye awulira muli eri eki amaanyi nga awulira abantu bakompeyalinga kibula kana akakyala ayagala akateeke ku mutindo ku noobu yakatute wa neri baba ne bakasala enviiri yakatute wa Fayozi sajja wange neri baba ogamba otya yakatute wa Fayozi King ono fashion king ayambaza Eddie Kenzo naleta engoye katagenda katwale wa simanyi bana abakola enjala ayagala alowoozesa abantu ndirema okitegeera naye nga bambi kana agenda kakozesa ensobi ono mwana akulidde mu humble family bana bebazuka ekiro ku ssaawa omwenda essaawa y'omwenda nga tebagisubwa bebasaba ekiro ono omwana abadde minisita kati Kenzo minisita y'obulokole ewa Kayanja wano si Miracle Cathedral oyo mwana wabadde ng'asabira era bwe bamulonda kuba minisita yadduka emisinde n'agenda yeebaza Katonda mu chachi ya Pastani Kayanja okitegeera kati bino bya Eddie Kenzo tabisobola kuba kisoka Eddie Kenzo kati omukazi Eddie Kenzo yetaga omukazi ngali myaka 4 ku 5 ng'ate mukambwe kuba Eddie Kenzo y'omulaba Eddie Kenzo ayina kye bayite ntondo Eddie Kenzo omwogera ku kantu katono nnyo n'ayagala akkube n'ayagala akutomere so yetaga omuntu ng'akuzeemu ndowoozo where are you Eddie Kenzo amaziga gali wano mu kisige wano vaku bino nti biki amaziga Eddie Kenzo gali wano mu kisige ye muntu gwoyogerako n'omugamba biki n'anoba nakulekera ennyumba oya agigula $5,000 yagidduka munagana nasula mu kazigo kati ebyo Nyamutolo tabisobola ate Nyamutolo mwana muto myaka 26 27 ogenda kukola ki ku Eddie Kenzo jasi bya masaali kubeerawo masape kweragalaga mu kaawo okiteeka kubanga abakyala nawo kategori y'abakyala we batu babeerayo era abayimbi ne Davido amuyina bwati kubanga Davido ayina mukyala we oli kubayita Chioma naye ayinayo konekano kana akalika ensimbi nabakaga waliwo n'omugaga wo mu Kampala wano w'amaanyi nnyo ayina omukyala w'emikolo ayina n'omukyala w'ewaka mugaga kyoyo okitegeera hawe yavuma omuntu so bino abakyala we batu tubeera nabo nga talina nnyo kyasobola kwongerako kubanga talina kyategeera oyo minisita wabanga ali gwakwagala Kenzo aba yeetaga emyaka 2 mu maaso okubeerako omufumbo atista emyaka 2 okuzaala ku baana atista azaleko ku baana okitegeera ne bino byalimu akyali mu excitement y'etterego yeri ewaabwe wa gye bamuzaala so eno system gyayingiddemu si ya marriage material tasobola bufumbo ssaawa zino Eddie Kenzo muzibu nnyo so nze kinnuma kutaginga Leema banange Leema bamuleke kati gwe ngani nze kinnuma kubanga Leema yayina capacity yonna Leema yayina eddoboozi ddene okutandika okuwanyisiganya ebigambo ne Eddie Kenzo mu mwaka gwa 2018 nga baawukanye lwaki yasirika era n'akayimba keyasembayo okukola ng'afubutuka mu maka ga Eddie Kenzo kaali sirimu yembe n'omuli ennyimba Kenzo ze yakuba oziringa mukaaga semyekozo tweyagale simanyi biki okitegeera ng'aprovokinga Leema ne Leema yagaana okumuddamu so Kenzo yakitegeera nti wakola ekintu kyonna na riding ng'oba tatagenze Leema tekitambula yensonga lwaki nti Leema yalina concert Melodies of Love ku Africana Kenzo yadduka ku Facebook mugere Uganda support mama Maya biki bakuyita post yali yeetagisa ku Sheraton so yalaba nga buli Kenzo kyakola kyonna alina okutaginga Leema oba tamutaginze tekitambula ne Leema amuleke Leema alina embeera gy'ayitamu divorce sagala kugikugamba ssaawa zino nayo si nnungi okitegeera mbeera ng'omanyi famire mubaamu ebintu ebitatambula bulungi waliwo ne Dr. Muzabe yakola naye sagala kubyogera ku mpewo wano okitegeera sagala kubyogera naye for now Leema bamuleke Leema alina ekintu kyakwasaganya naye nawulidde alina lubuto balwa myezi 3 n'ennaku 8 nawulidde nekyo kirungi kubanga olwedde mukyala mufumbo era Leema wafuna era olubuto tetusobola mutandika nze mba mmanyi nze naye abakigatu bange eyo baneiba ba Leema namulondo nedda so naye abakigatu banga bambuulya nti kati wayingiddemu so nze mba mmanyi munaye kati Kenzo kyolina okukola tukwagala nnyo oli superstar gwe president wa federation nebyo byonna byokola Leema muveeko Leema yamuvinga on Leema yazaala omwana nakati anatera n'okuzaala omulala kola bibyo oba omukazi akulemye okulonda ali mu perfection ya Leema asobola okwenkanankana essali ya Leema Anita the diva genda ofune full figure
okitegera genda ofuna abantu ntuwabo bwe musobola okwekubakuba ebikole Lema kati yakyuka Lema muleke Lema tali mu ntalo zammwe za Facebook batiimu Lema ne batiimu Kenzo mukakkane Lema tali mu ebyo bintu byammwe bya kisiru Lema tayagala mawulire era nga watagayagalangako niyo geno kuwulira eno asinga Lema simanyi ono si wa bizigo simanyi ono ayina simayire asinga Lema nyashi okitegera mbu simanyi nyashi Lema yagigula kwa luwa kana kasimayiringa kasimayiringa nefe ebite bitukwatako nze kati ndi tiimu Lema nze ndilwanya mutoro mwe mubeereyo Minister nze tetuganye ne Lema wange mu muleke akana kali perfect match Lema ne mubeera buli kaseera Lema talina bina Lema simanyi yagula bina kwa luwa paka Lema wakizigo Lema bichi bachamza naita twalanya mutoro bana mubireke ebyo mubireke nja kuwulira Lema ekyamutukako buno bwakumeka buno gwakuna mugokubiri Allahu akbar aswali yakubulira neto kyogera je kyamutuka kyogera ne abasajja babi sajja muli babi ne kale tumalize sho tumalize sho ino lugambo lugambo ndwagala nnyo divorce nze sola kubeera nga sikoze lugambo ne wantu yane nyinde eno bane njagala lugambo kati kimugokubiri kisala tukigende ja ku episode ndala nze Lema mwagala nnyo yasola kubeera kumpewo nenjogera ku Lema ekibi nze Lema we nali ngendo omukakasiza obugwagwa kutandika kuwanyisiganya bigambo ne Kenzo mu 2018 nga baawukanye n'omukyala yasirika ate nga alina kumpi akadde kamu n'ekitundu ku Facebook niye agana teka iwade akatonyeze ka posti ninga Kenzo apostinga buli lunaku obuto lwa Lema luli myezi 3 n'ennaku 16 izi zibadde 8 ati kati ati lucha lubeera lweyongera luba lukula so bado demuka oluto luli maliriza sho balenze maze banaye ebigambo byemulidde so flexible yabyogedde era sinze mbivunanyizibwako waliwo oli omugenzi yagamba mbu the police you have a right to shoot and kill yagamba wamawulire nga amaze signing out nagamba byemulidde bya muntu sekinoomu nambuuza ani amutadde mu kamera yogere anabyogedde abyogedde kumukutuki atefako bambi yagamba nti muddamu kwesibwaza nti ebigambo byewulidde bya muntu sekinoomu atadde mu kamera yange mubuuzizza era katugambira ebigambo byemuwulidde biwedde naye nga bannange Kenzo bana yeefuge Kenzo ave ne nyamutolo ne Kenzo tewaliraavu kyekituufu ge mazima just byakwesudiyamu ko wana social media nakwagala kuzuukusa socials just okability Kenzo bamwogereko biki kwanga badde diversion ye sente bazigabanye za federation bilioni bameka 13 bagabanye ne Kenzo ne kamera bamuyisa kime oba lukago oba lusamba yalututte agenda duchi bachali mu kufiirwa buli muntu agenda seba agenda yo naafuna banange mbere bulungi naye mbajukiza banafe abasegic tours and travel consultants we bali awo akwalwa Park Mall ogenda nobebuuzaako ku nsonga za visa America Canada okugenda mu nsi ez'enjawulo okulambulako mu Dubai genda mu nsi ez'enjawulo Maldives kulambula n'abagala ogenda okuyiiya naye nge okwebuuza bwebuuza visa ekolebwa etya gwe mulimu gwabwe enamba y'essimu yeri mu kabokisi akali wansi awo mu nsondo so ogikubako anoba ngo begatako muganda wange Briana Events afutegeza nti ekinyenyenya mu Dubai enaku z'omwezi zigenda kubeera 13 omwezi ogwokuna lujja kuba lwa mukaaga wali ku Matrix African Club ku Sun and Sand Plaza Hotel mu Deira Dubai mabega wa KFC Baniasi mujenge naku z'omwezi 13 mu nyumiro ekinyonyanya Suna Ben nembazira Tony Briana Events bategese okuyingira dira mu 10 zokka bweziti mujje tukutaka getusimba akagere awo mu Dubai muli ekinyanya mu kitokotaawo ebizigo flexible langa ebizigo okay bane mwe bale nnyo okutulaba yonna gye mutulabira kakati mbajjukizako ekizigo ekikyasinza okutulabisa omuntu obulungi kyekizigo kiva mu Flexi Organic Products omukyala yonna gy'oli ng'oyagala okutangaalamu ffe tetwerusa osigala ku nakyoyo naye ng'onyirira tulina oil omulungi tulina bu pink lips tulina bu dark knuckle remover cream tulina ebizigo ebirungi tukola delivery door to door delivery ate nga tuyina ne refund policy omukwano gwange tukuwa ebintu byaffe ne bitakolera bulungi tukuwa refund policy nenga kizibu ekyo kyaludde okulabika refund policy kitegeeza omuntu omuddiza ssente nga wozimuddeko wozimudiza singa omuwa product neetamukolera ewaffe tekiriiyo nenga nakyo
kibaawo. So mu mbeera yonna gwa yeetaaze okukolera delivery akaziga akalungi, tulina skin balance, tulina lightening cream, super lightening cream, tulina whitening cream, ebizigo ebirungi. Temulimu sulfur, temulimu hydroquinone, kyekizigo kyewesiga ku makya mu ttuntu n'olweggulo. N'owobisaanukula tebifumita mu nnyindo. Enamba y'essimu eri 0706 599 507 oba 0772 3 22 Flex Organic Products sigala ku nacho hydroquinone yebiki ebeera chemical kawokisanyukula kuti no esonso mulamu nnyindo bye abakazi boli abese no sanga oli abyese kale waliwo abantu abatabula ebizigo mu Kampala eyo ne babikubamu no yeruke bipatch no yengera amaaso biki si birungi. Kale bwetu tambudo nako olwalero sura flexible kwa muda mufuna mpozi wagamba sho tugenda kuwamba yani tugenda kuda mu sura flexible masao tulabe nti ensonga tuzipasanya bulungi toza mulidde ensonga za minister tuzogeddeko n'ensonga za Edrisa Musuza Kenzo n'ensonga za Mayanja family nazo tuzikutteko bulungi nnyo era nga sola watusuubiza nti ekyali omwezi ogwokubiri kyatuuka kulema agenda kwa kitugamba maasayo yakola ki era bulungi mwerawo.